Kulwakuna mu mawulire gaffe twakulaga nga minisita w'ebyobulamu Nalujja ategeeza ng'ekirwadde kya Marburg kyali kizzeemu okulumba eggwanga nga kyali kyakati omuntu omu ate nga 10 bali bakyajjanjabibwa. The laboratory tests were conducted by the Uganda Virus Research Institute, which confirmed that one person has died of the Marburg virus disease. Kati mu lukungaana lw'abannamawulire batuuziza ku minisita w'ebyobulamu olwaleero Nalujja ategeeza nti omuwendo gw'abantu abateeberezebwa okubeera n'obulwadde obwo nga bakuumibwa mu kifo ekyeyawudde gweyongedde nga kutuuse ku bantu 55. Our teams have line listed up to 55 contacts for follow-up. 13 of these have completed the 21-day follow-up from the time of death of the probable case, while the other 42 remain under close monitoring. Ono ategeeza nti abantu abateeberezebwa okubeera n'obulwadde buno be babeetawa mu kuziika n'okujjanjaba omukyala eyafa nga 19 omwezi guno. Minisita Aceng asaba abantu okubeera abagumu kuba gavumenti ekola ekisoboka okulaba nga batangira ekirwadde kino obutasaasaana. Agamba nti bataddewo obukwakulizo ku nsalo za Uganda naddala eziri mu bitundu obulwadde buno gye buli, gamba nga Kapchula ne Kweni. We have people who screen for people who are entering. But specifically now, our main interest is the border point between Kapchorwa and the district and the countries on the other side. Kulw'ekirwadde kino minisita agamba nti Uganda yakufuna olukungaana lw'amawanga ag'enjawulo okutema empenda ku ngeri y'okukirwanyisaamu n'okukyewala. The fact that Uganda is hosting a meeting that deliberates on how to support countries to build capacity to handle emerging and re-emerging threats in the wake of this running outbreak. Obulwadde bwa Marburg buva ku bisolo ng'enkima nga buleetera bulina okulumwa olubuto, okufuna ebbugumu omubiri, okuddukana, okufuuka kyenvu, okuyongobera, okukala omumiro, okogga n'ebirala, okwewala okubufuna n'okwewala okukwata ku muntu abulina oba okwata muntu yoze n'amazzi g'omubiri ebimuvaamu. Shamshad Nalujja yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.